bamutumye kuyimba biri mu nsi mpya yatandikidde ku Bampogo w'ekiwala simanyi envi ate odayinga enviri ate omulala simanya Navuma ate kujjako kaadi ate kati biki ebyo kati nadda obudde bwa president bwe yamutumye okukolera mu naabo teyabukoledde mu kituufu. Yes. Nsinga emyaka mu kuyimba n'obukulu ansinga emyaka naye nyinza okuba musinga ennyimba za struggle. Yes. Siwakana nange awo ntegedde bulungi kakati naye omukulu bwagamba nti bw'alabanga oluyimba lw'ayagala okutuma ayina ddutuma walukagga tasobola kugamba ndugga naye ate bwe bamaze okuluyimba nze ne ŋŋamba akapande baleka omukulu y'omwana gwe baatuma ebitabo yaleeta mufo kyanduga yaleeta Mawuli. Bigambo ebyo bya muganda waffe mukwano gwaffe Hassan Ndugga Bamweyana ng'agamba nti omusiime Sir Mathias Mulumba Walukagga obubaka President Bobi Wine bwe yamugamba okubeera ng'asengeka ateeke mu luyimba lwa Uganda empya nti ye kululwe tebwatuukirira. Bamutumye kuyimba biri mu nsi mpya yatandikidde ku Bampogo w'ekiwala simanyi envi ate odayinga enviri ate omulala simanya Navuma ate kujjako kaadi ate kati biki ebyo kati nadda obudde bwa president bwe yamutumye okukolera mu naabo teyabukoledde mu kituufu. Kati najja kitandika mu vaasi ey'okubiri okukyogerako bwe nawulidde ne ŋŋamba omwana nzise ono oluyimba lw'omukulu talumazeeyo manifesto ensonga ssemasonga 11 teyazimenyeeko n'emu ne ŋŋamba akanzigye manifesto y'omukulu wagirese giteeke mu luyimba. Oluyimba lwawedde lufuluma leero lwawedde baluyita batya baluyita ensi empya. Kale Hassan Ndugga Bamweyana ye agamba nti omukulu yatwala obudde bungi nga oba oliawo yasooka kuyomba mu luyimba olwo nga ayina abantu bayambalira ab'ebiti ebyenjawulo then n'agamba nti yandibadde agenda butereevu ku mulamwa nti ye eno mu kadongo kamu tetukyalina budde obwo obubeera buwuliriza bintu ebyo era y'ensonga lwaki entandikwa y'oli mwagiwulira yakweyanjula omukulu yantumye era n'alonda nze n'ansiima kati nze ate obwo obudde mba sibulina obudde tobulina kibala mu kuyimba kwange sigambangako bantu nti abange ndi weeboddo maama wange yafa ate taata mbwe yazuukira obudde tetubulina bannange nga baali badda n'obudde tetubulina obuwuliriza ebintu kati nze ntuukira ku nsonga ti bino byebimu ku ebyo ebiribeera mu nsi empya ng'omukulembeze omujja amaze okutuuzibwa bingi byeŋŋenda okubawa ebiriba mu nsi empya bye yeerabidde omukulu gwe batumye okuyimba ekirisooka kukolwa otandikiddewo omukulu pulezidenti kyalisooka okukola kuddiza Buganda ebyayo ebyali byabbibwa bano ababadde abalyake alizaawo federo enfuga ey'ebitundu tukulaakulanye Uganda tubenga abazungu ensi eribaamu amasanyu walibaawo obutale obumala nga buli alima akamere afunamu akasente abasomesa mulonde n'amaanyi mufunye ku luno omukisa esegeddi gwe watandikiddewo kumboozi omuntu akutumye tigenda obike ng'otuuka nga fene waawali ani yamutema gundi omuyembe guno nga tegukyalabika tuukira ku nsonga tuvola bakadongo kamu yaliwo eddakiika 15 tumuyimba ku ddakiika 6.7 kale era wetuvaawo Hassan Ndugga Bamweyana ye agamba nti nga ye omuyimbi asinga Mathias Mulumba Walukagga ennyimba ezikwata ku struggle nti oba oliawo n'omuntu gwe baali batumye akatabo k'oyo ak'erinnya ly'oyo agenda okubeera nga ayimba ku Uganda empya nti oba oliawo bali president yali awandiise Hassan Ndugga Bamweyana naye nti omwana gwe yatuma akatabo oba oliawo yagenda okugira yaleeta nga aleeseeka Mawule. Nsinga emyaka mu kuyimba n'obukulu ansinga emyaka naye nyinza okuba musinga ennyimba za struggle. Siwakana nange awo ntegedde bulungi kakati naye omukulu bwagamba nti bw'alabanga oluyimba lw'ayagala okutuma ayina ddutuma walukagga tasobola kugamba ndugga naye ate bwe bamaze okuluyimba nze ne ŋŋamba akapande baleka omukulu y'omwana gwe baatuma ebitabo yaleeta mufo kyanduga yaleeta Mawuli.
kuba nti omukulu oluyimba bamutumye kuyimba biri mu nsi mpya yatandikidde kuba mpugo w'ekiwala simanyi envi ate odayinga enviri ate omulala New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya engatto ensawo z'abakyala jackets jeans n'ebirala tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2 okututuukako va ku Pioneer Mall otambule ngadda ku Arua Park yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade awo ng'otutuuseeko engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala omukyalo omwambazi omulungi ayambala naffe. Okay, kale bantu bange muje baleke jojo najja mutuusaako engalo kansuubire nti muli bulungi. Hassan Nduga Bamweyana bw'ati bw'avuddeyo nga yanukula ebyo omusime wa Kabaka Sir Mathias Mulumba Walukaga bye yayimbye mu Uganda empya era muganda waffe Hassan Nduga Bamweyana agambye ye okusinza kw'ebyo nti omukulu teyatuukiriza bubaka bulungi yasazeewo n'akola oluyimba ensi empya. Era oluyimba olwo olunaku olwaleero lusuubirwa okubeera nga lufulumye ku katale olwa Hassan Nduga Bamweyana yenga agamba ayongerezaako ebyo omukulu bye yalekayo ate nga bye byali eby'enkizo. Kale katuulireko oluyimba olwa Mathias Mulumba Walukaga ebimu ku ebyo bye yanokolayo ebikulu era ndowooza ku social media platforms ez'enjawulo ekintu ekikyasinze okubeera nga kitambula ku luyimba olwo we wantu we yagamba nti abafu fire Kafeero ne Basudde batondawo emirimu naye abakulu ab'amasuuti nti ate bo tebalina kye bakoze. Ako ke kantu akakyasinze okubeera nga katambula era ndowooza tuyinza okukkiriziganya nti bangi kati woogenda ku TikTok abaana bangi bafuna obulamu naye nga bali ku bintu by'abagenzi abo kale n'ebintu aba New Subs Fashions esangibwa ku Sunset Arcade mu kibuga Kampala tambula ng'ova ku New Pioneer Mall oda ku Arua Park ogenda kuyisa Wilson 1 ozeeko Health Link Pharmacy kati Health Link Pharmacy eyo weekoma yambuka amadaala edduuka ly'osookerako ku ddyo yeyo New Subs Fashions batunda engoye z'abakyala ez'enjawulo batunda zino zihijabu baguza abasiraamu n'abatali basiraamu kosa n'ebika ebirala ogenda mu ofiisi ogenda ku mbaga ogenda mu lumbe ogenda zifuna balina ensawo n'ebintu ebirala ebyokwewunda by'abakyala nabyo weebiri ogenda kusangawo Hajjati Namatovu Fatuma agenda kubeera nga akuweereza bulungi. Hajjati munnange webale kuma haji kansuubire nti mwekuumye bulungi ate mwebale kubeera nga mutuweereza beebo aba New Subs Fashions. Kati wova ku New Subs Fashions ogenda kugenda ku B is a Hotel and Bar bali wali ensaggu abo B aba B is a Hotel and Bar bakutuusaako kadongo kamu buli ku nkomerero ya omwezi era omwezi guno nsuubira nti tugenda kubeerayo lukoba ku lukoba. Omwezi ogwo tetwasobola waliwo developments ezaali ziri mu kukolebwa nga tetusobola kubeera nga tutegeka. Kale ku luno tugenda kubaawo kale mbasaba nti abali mu bitundu Kasenge Nsago Nakawuka n'ebirala ebiriranye Nateete naawe osobola okugenda wano Kyengera Buddo namwe musobola okugenda ne mwerabira ku ndongo ya ebeera ku B is a Hotel and Bar. Kale balina ebyokulya ebisulo nabyo weebiri n'ebyokunywa bingi tobimalaawo. Kati tulina Amaz Closet for Tops and More abo bali ku Ham Shopping Grounds edduuka liri 252 bali ku Block D genda ogenda kusangawo omugabi Nalubega Brenda mukyala mawejje wali okubeera nga akuweereza ku Amaz Closet for Tops and More. Mwe abakyala abaagala okwambala zino eziriko nkusaba nti gendaawo balina ebiteteeyi balina empale balina zi sweaters ebikula ebyenjawulo ayagala eya pate ayagala casual
naawe ayagala okugenda mu office engoye zonna ezituukana naawe weziri ku Amas Closet for tops and more. Kati wetunava tulina Kikaya College and Vocational School. Kikaya College and Vocational School bali wali mu kibuga Bulenga ku Musanvu badde ne boarding arts ne sciences. Ogenda kutwalayo omwana bamufuule omunnayuganda ow'enjawulo eri ku Kikaya College and Vocational School. Omwana wa college oba omwana wa secondary buli class eino olunaku lwegenda ali ku vocation n'abaako ne course gy'ateeka mu mutwe gwe. Uganda y'enkya woba toyina kya mu mutwe ky'omanyi eyinza okuba nga ekukaluubirira. Then basomesa olulimi Oluchina kubanga Uganda Abachina basensedde Africa ne wano bagenda kutuuka lufuuke olulimi nga lwe lukozesebwa. So for easy communication omwana wo bamuteekamu enteekateeka ey'olulimi Oluchina. ICT yeyo computer ye Uganda y'enkya weeri nti omuntu atamanyi computer ayinza okuba nga akaluubirizibwa okubeera nga awangaalira mu nsi eno. Then ebyobulimi nabyo babitaddeko amaanyi. Yeyo Kikaya College and Vocational School. Twalayo omwana abeere nga alina omulimu gw'omu mutwe gwalina aleme kubeera nga atuuka amalaalo ga kitaawo baga maama abeere nga agasindirira kibooko olw'okugamba nti gwe atanteekateeka bulungi. Kale yeyo answer Kikaya College and Vocational School. Kati ogenda wali Ntinda tulinawo American Trends and Fashion. Abo nabo bali ku byakwambala ebyambalo by'abakyala ebyenjawulo. Baina ebiteteyi mu kikula kyonna casual pate then n'engoye endala baina zi jackets. Kati ebyo mu buliri mwe abaagala okubeera nga mwebaka obulungi. Nze mu bulamu bwange kyensinga okwagala bwe buliri bwange. Kale baina amasuka zi duvet covers zi blankets nazo ogenda kubanga ozisangaawo. Engatto z'abakyala weziri mu bika ebyenjawulo ne sizes ez'enjawulo. Gattako ne ensawo z'abakyala. Omukyala anyuma bulungi nga yenna amazeeyo. Kati n'ebyokwewunda togenda ate binoonyeza walala ogenda bisa nga buno obw'okumatu obw'okwebyula. Kati mwe abaagala okubeera nga muzungu ofune size nga wootambula okaga balina supplements ez'enjawulo zi fat burners collagens ne zi vitamins ezikuyambako okugejja n'okukogga. Kati genda awo ku American Trends and Fashion ku Ntinda Shopping Center. Bali ku dduuka liri A09 oyitiramu ako akakuubo akali wakati wa Zain Forex Bureau ne Finance Bank. Kati emabegaawo wogenda okubasanga webali okubeera nga bakuweereza. Waliwo enteekateeka ez'okuba nga tukyusaamu mu bintu ebimu era ngenda kubanga nkutegeeza. American Trends eyinza okukyusa erinnya mu maaso kaawo. Kati we kinaaba kikoleddwa ngenda kubanga mbategeeza. Kale bwe tutyo tugira tweyongerayo. Kale yeyo embeera nga bweri geego agaliwo mu kisayi kino ekya Kadongo Kamu. Naye nga kyemanyi nti olunaku lw'enkya tomorrow olunaku lujja kubeera Lwakuna. Omusiime wa Kabaka, omusiime wa Bobi Wine, President waffe Sir Mathias Mulumba Walukagga Duka Ekibabu Mawule lwagenda okubeera nga nominatingibwa okubeera nga akwatira abantu ba Busiro East bendera abakiikirire mu parliament. Bamuwa card okubeera nga akwatira National Unity Platform then okubeera nga yeesimbawo avuganye n'abo abanaabeera bazze yoyo Mathias Mulumba Walukagga. Nsaba nti mumulabire ddala. Nze ekyamazima musajja wattu nnyo. Omusajja nkakasa nti azimbye ensi ye ng'ayita mu kitone kye eky'okuyimba. Luyimba ki olwa Walukagga otalinaamu makulu nga terusobola kubeera nga lugattako? Genda ku lutambi lwe yakola olwa Helen. Kuliko omulanga gw'abasomesa emyaka 23 mabega yakola oluyimba olwo olwa
omulanga gw'abasomesa naye kati ndowooza ffenna tukkiriziganya nti waba nabbi bye yayimba bye biriwo obudde buno okwetooloola Uganda amasomero ga primary ga gavumenti tebali mu kusoma lwaki abasomesa bali mu kwekalakasa naye watya singa abantu bali mu kukwasa ensi yattu Uganda batwala ekirowoozo kya Mathias Mulumba Walukagga mu maaso ne bakinyweza oba oliawo bino ebiriwo tebyandibaddewo naye lwakuba nti ffe ebyakadongo kamu abamu abeeyita abayivu bebayita ku ntwe kati yeeyo Mathias Mulumba Walukagga yakwata oluyimba Bakoowu mwaka gwali gwa 2012 era Bakoowu byonna bye yayimba bye tulaba alina oluyimba lwe bayita parliamenti yaffe era parliamenti byonna bye yayimba nti munaye kasita omuntu abeera amanyi oluzungu oyo gwe bagamba nti agenda okutukiikirira era twalabyeko bangi ab'enzungu nga bambalira abakadongo kamu nti ojjeyo omuyivu ate otwaleyo owakadongo kamu naye nga munaye owakadongo kamu naye ebitabo abirina ate nga aze alaga obuteesa bwe olaba abadde ateesa nga talina waakiikirira yateesa nga ateeseza mu nnyimba ateeseza mu microphone kati ebintu ebyo n'atulagako nti bisobokera ddala we yagenda ku Kyengera Town Council n'abanga aweereza Kyengera Town Council njagala omuntu yenna nga ova mu bitundu by'e Kyengera Town Council ombuulire omukulu ono oba takoze oba akoze ojja teeka mu comment section tya mwami muzungu akadingidi okuuta kanja kabwerere talina kyatukoledde waba alina kyatukoledde weewaawo yensonga lwaki tuba tulina okubeera nga twongerayo omukulu ono ate naye abeereko ne bw'abeera agezaako kugatta ku nsi yattu olunaku olw'enkya abantu b'e Busiro ennyimba ez'enjawulo zigenze nga ziyimbibwa nga ziyozaayoza Mathias Mulumba Walukagga era oluyimba waliwo Twaha oluyimba lwe yafulumiza olw'eggulo then muzibe Muwanguzi Kennedy naye yakoze oluyimba eyasooka yali Musaswangule then n'abayimbi abalala kati kino ekintu kyandugga nze mbagamba abayimbi baffe abakadongo kamu kati tujja twala nti taata waffe ye Mathias Mulumba Walukagga omukulu oba president gwe yasiima kati waba yasiima ow'omunju yaffe kati anti aba akireese mu nju yaffe kwegazanya kati kekadde abayimbi bakadongo kamu ffenna tuveeyo tukole ensi empya version buli omu akole ensi empya version tulaga amaanyi gaffe mu buyiiya ate n'ekirala okwongera okusiima omuntu eyatuleetedde n'ewaffe ekintu kino ye Mathias Mulumba Walukagga nze nange oba oliawo singa nsobola okuyimba nange nandiyimbyemu oluyimba nga ndaga ensi empya naye nze mu nsi empya ngenda giteeka mu birowoozo aba bagenda okunsemberera abayimbi era abansemberedde bamanyi ebirowoozo bye mbawadde ku ensi empya butya bweyinza okubeera nga efaanana tekineetaagisa kuyimba okubeera nga nsobola okugatta ku nsi yange oba ku Uganda empya naye nsobola okukozesa obwongo bwange ebirowoozo byange ne mbiteeka mu abo bemmanyi nti basobola okugenda ne bakwata microphone ne bazimba emboozi ne bagiteerawo abantu ne bateekamu ebidongo ate obubaka ne butuuka neekakasa nti bangi bakoze emirimu gino naye nga muzungu David gyendi mabega kale bantu bange banankyukakyuka mwena gye muli mbaweereza programu eno ti tulonde bulungi tulonde abantu abagenda otugasa era abantu baffe bano betusoboddeyo nsaba tubatunuulire bulungi omusiime tumutunuulire bulungi awo mu Busiro mbadde njagala Mukama Katonda singa aba tusobozeseza bantu bange twajogebwa nnyo tubeere n'ebitundu nga 9 buli 100 kati omukulu tuleme kumuyisa bubi naye okwekubagiza tumulekerewo ebitundu nga 10 kale bwe gutyo bantu bange deni nammwe abali ku ludda luli nze siri mulabewo asiri mulabewo era ntunulira abantu bangi we tukola ebintu bino bajja ne batulumba muzungu eyo vaayo gwe wantuma okujja ebbanga lyembaddeyo ongasseeko ki ekyoyinza okuŋŋamba sina kyenfuna naye ndi muna Uganda ayagala Uganda buli omu
wali walabira omusana n'enjuba buli omu yamanyi butya ensi weemwanguyidde oba weemukaluubiridde olw'ensonga ABCD. So nga tonatakinga muzungu, tonalumbagana mwana wa nkyukakyuka, nsaba olowooze bulungi. Kati obudde bwe wandibadde ng'omala ng'olumba muzungu oba omwana yeekolera ow'enkyukakyuka, gwe nga toli wa nkyukakyuka, oli ku ludda luli gwe nga oli comfortable, mbadde nsaba naawe kino nze kyenkola ate kikole wo, naawe kuutira owuwa akadingidi, naye ate woosala eddiiro, awo kiba kindaga nti munange waya zigasse era omutwe wootagukozesa bulungi ng'osala ekkubo, ekitegeeza baba bajja kuttomera. Kati kyekyo muganda wange kyenkugamba nti gwe owa People Power, owa National Unity Platform, ow'enkyukakyuka, tufokasinga ennyo ku byaffe, bali tubaleke bakole ebyabwe, ate nabo mbasaba we muba mukola ebyammwe namwe ate mufokasinga ennyo ku byammwe okubeera nga ojja n'olumba. Ndina omukulu ndowooza yatonzeewo profile account eya Facebook nga aliko n'omuntu ogwo omu ng'alaga nga bamutumye genda olumbagane ono n'oli, eyo si ensonga. Kale bantu bange mubeere bulungi, mweraba, naye omusime wa Kabaka nsaba mumutunuulire. Bannankyukakyuka gw'olaba ng'alimu ensonga kubanga mu bino mubeeramu n'ebirerya, kati twewale okubeera nga nti aze atwerimbiseemu, kubanga olaba kaadi eyo yalaze ebintu bingi nti tubadde n'ebirerya bingi mu National Unity Platform olw'okuba nti weewali amasannyalaze. Nsaba tutunuulire abantu abo abagenda okugasa Uganda ey'enkya obulungi. Nze Muzungu David Kadongo Kamu, music analyst, nkoze n'eddiidi ku kamera. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall, otambule ngadda ku Arua Park, yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade, awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Amaz Closet ffe tukyasinza okutuusaako ebyambalo eby'omulembe okuva China, omuli tops, skirt, office pants, legging n'ebirala bingi. Tusangibwa ku Ham Shopping Grounds, Block D, mu room 252 ne 099 okumpi n'ekizimbe ekya Jesco Beauty Center opposite Total Business. Olaba Block D weetandikira, kati yambuka amadaala, edduuka ly'osookerako ku kkono lye lya Amaz Closet. Tutunda ekimu ekimu n'okusuubuza. Tukubire ku 0701 93 83 16 oba 0762 89 82 01. Amaz Closet, where fashion meets you. B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka, ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, eby'emizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at B is a hotel and bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B is a hotel and bar. Nsago, Nakauka Road. Yino Chikaya College School. Essomero eryagulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita. Ssomero lya ddene boarding, mix y'abawala n'abalenzi, senior 1 paka senior 6. Balina library, science, kone computer labs, byonna bijjudde. Balina arts ne science subjects, co-curricular activities, kone section y'ebyemikono, omuli okusiba enviiri, okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained. Kyewuunyisa, ensimbi zaabwe ze zijja mu nsawo ya buli muzadde. Basange Chikaya Bulenga Mitiana Road. Okumanya bisingawo noti 757 mukaganya emwemu 57. Chikaya College School, education for development.
American Trends and Fashions. Tuliwo ku lw'endabikayo ennungi. Ogenda mu office, mbaga oba owejjaddemu waka. Tulina ebiteeteeyi ebika byonna mu size zonna okugeza office dresses, chief pants, party dresses ne casual. Abambazi b'empale, blouse ne skirts nammwe tetubeerabidde. Tulina blazers, jackets, ensawo z'abakyala ebika byonna n'engatto. Abaagala ebyokwebika ng'amasuuka, duvet covers, towels ne throw-ons nammwe twabalowoozezzaako. Ebyokwewunda by'abakyala nga earrings ne hair accessories nabyo tubirina. Abaagala okugejja n'okukogga nammwe tubakolako. Tulina collagens, fat burners ne multivitamins. American Trends and Fashions tukubire ku simu zaffe ezo eziri ku screen oba otunye ku mikutu gyaffe. Tusangibwa Ntinda ku kizimbe Ntinda Shopping Center, room number 809, mabega wa Housing Finance Bank, okuliraana Zine Forex Bureau.